tusanyise bannange mwenna tubeyanziza abatulaba neero tukomyewo tutanye ensonga ezitambula. Eddoboozi nga likkakkamu wafiiriddwa? Nfiirwa ki? Ate ofiirwa omuntu ofiirwa ddoboozi. Omuntu ne waffe eddoboozi lisigalawo siina ttabbu ssebo. Bw'ofiirwa ate eddoboozi teriyinza kufa. Andi paka okaaba nnyo eddoboozi terifa. Bw'okaaba nadda. Obaza kuza kubatulaba tweyongereyo. Okay, twatandikira mu masanyu weekend eno ewedde nti Arnold Kajoba yaweebwa emmotoka Mama Fiina ng'amwebaza emirimu gy'akola ki gy'amukoledde mu ggwanga mu mirimu gye mu kumukolera emirimu egy'enjawulo. Yasiimibwa bulungi. Ekintu kino kyawawaza abantu amatu. Yana wajjayo debating abantu ambagamba abasinga bakoze naye nga tebabakolera ne batenda Mama Fiina omutima omulungi. Ne Mama Fiina yawaako SBF emmotoka abantu ne boogera bingi. Ekira abantu badde boogera ebiseera nga bagamba naye nze sobola kubanga nkolera omugagga bw'atyo nemba nga sifunfunamu nga boogerera Kajoba kati ate bwe yafunye emmotoka ate abalala boogera birala. Ngandi Kajoba yasimba kalittunsi baliwo abaali baagala ndowooza osimba ebijanjaalo bo bafunirewo. Kati Kajoba asimba ki? Ye kali yasimba kalittunsi n'akeerawo ofuna n'afuna lumu. Nakyo kibaawo mu bizinesi. Kati ndowooza wakola nga Kalogoyi afiirewo bufiizi addako funa lyato kati. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, webale gwe wenna akyatwekumiddeko wano ku Lubalusewa TV. Jukira nti Lubalusewa TV tusangibwa ku mikutu migatta abantu okuli ogwa YouTube, TikTok, Saako ne Facebook page yaffe. Ajesa Mulgemanya wano ku Lubalusewa TV. Tusoko kwebaza bona abateekamu ensimbi okuli Sunset Junior Schools bano nga basangibwa Matugga balina branches 3 eye Matugga, Kawanda, Saako ne Kawempe. Abala bateekamu ensimbi be Matugga Estates nga bali wamu ne Band Properties bano nga basangibwa Matugga. Batunda ettaka ery'omulembe, ettaka eribyapa, Saako n'ery'ebibanja. Ekira kye batunda n'amayumba gapangisibwa ziyite rentals wamu n'ennyumba ezisulwamu. Wako ababbiba abana abazimbi abakubba seminti jangu ogula ennyumba ewedde mu Matugga Estates. Balina page zaabwe fano bateekamu nsimbi ne balina page kubasinziira okuli ya Facebook, Saako ne TikTok. Sobola okgendayo namba zaabwe ziri ate nga ne ku Lubalusewa kwetuli ne namba zaabwe so okubira ku director n'abanga akwasaganya bulungi nnyo bulungi ddala. Wewala abafere jangu Matugga Estates. Abala bateekamu ensimbi be bajuli fashions bano nga basangibwa Matugga ku mabanda bakola ku byengoye kasobolya fashions classic engoye ez'omulembe amasuti ag'omulembe amakoti ag'omulembe batuukirire basobole okubanga bakuweereza mu mpereza ennungi. Jukira balina bayigirizwa abaana ab'obuwala ab'obulenzi okutunga bakuyigiriza ebintu by'okukola crafts byonna we bali ba directors we bali omukyala n'omwami batuukire basobole kubanga bakolerako obulungi butagambika. Sweet Valley Islamic Day and Boni Primary School basangibwa Bombo Degeya. Principal walio Chiyimba Ahmed asangibwa wali Degeya. Batuukirire abaana jukira tuddamu omwaka ogujja batuuke basobole kubanga bakubangulira omwana okubangula kulungi. Olunaku lwaleero ndine muganda wange analyst Mulamba musajja muyivu oba yatuuka Makerere oba yagenda Kasozi ki omanye Makerere ke Kasozi obene ekyambogo ne wala bo bayito batya nina muganda wange Mustafa agenda kuba tubuzaako ate sobola okubanga tweyongera. Tusanyise bannange mwenna tubeyanziza abatulaba neero tukomyewo tutanye ensonga ezitambula. Eddoboozi nga likkakkamu wafiiriddwa? Nfiirwa ki? Ate ofiirwa omuntu ofiirwa ddoboozi. Omuntu ne waffe eddoboozi lisigalawo siina ttabbu ssebo. Bw'ofiirwa ate eddoboozi teriyinza kufa. Andi paka okaaba nnyo eddoboozi terifa. Bw'okaaba nadda. Obaza kuza kubatulaba tweyongereyo. Okay, twatandikira mu masanyu weekend eno ewedde nti Arnold Kajoba yaweebwa emmotoka Mama Fiina ng'amwebaza emirimu gy'akola ki gy'amukoledde mu ggwanga mu mirimu gye mu kumukolera emirimu egy'enjawulo. Yasiimibwa bulungi. Ekintu kino
kyawawaza abantu amatu yana wajjayo debating abantu ambagamba abasinga bakoze naye nga tebabakolera ne batenda bamafiina omutima omulungi omukyala oyo yasaagaba ebintu bingi si ekisoose ye mukyala mugabi alina omutima omugabi musafu osokuba n'omutima bwe gutyo kali kyembuuza mamafiina ye mugabi oba kajoba yewa omukisa njawuliraako ku byonna mamafiina ye mugabi oba kajoba yewa omukisa mamafiina mugabi ye nga ye kuba tagabidde kajoba yekka kajoba asobola okuba nga wa mukisa naye nga ate sigo bagabidde eka awo kituufu kajoba abanga bamuwadde emmotoka tewali buzibu bamuwa emmotoka muntu akola asiimwa n'omuntu aba n'ensonga lwaki akoze eki n'oli awadde alina ensonga ze si kibi amafiina olwedde abatangiddwa ng'agabira abantu ebintu akuba kuno kyasuseemu kitya emmotoka yabadde y'amaanyi ssebo wadde akamuwa eggaali dibadde eggaali naye kyasuseemu naye ffe tumwagaliza birungi kajoba muzi wa Uganda temukkiriza kuba mu kusooka ne mamafiina yawaako SBF emmotoka abantu ne boogera bingi ekira abantu badde boogera ebiseera nga bagamba naye nti sobola kubanga nkolera omugagga bw'atyo nemba nga sifunfunamu nga boogerera kajoba kati ate bwe yafunye emmotoka ate abalala boogera birala nga ndi kajoba yasimba kalittunsi baliwo abaali baagala ndowooza osimba ebijanjaalo bo bafunirewo kati kajoba asimba ye kali yasimba kalittunsi nakera ofuna nafuna lumu nakyo kibaawo mu bizinesi kati ndowooza wakukola nga kalogoyi afiirewo bufiizi addako ofuna lyato kati naye lwaki tondeka ku nsonga za kajoba ne mamafiina okay Lubalusewa TV mazima ku mazima.